kuwannanya newankubadde okubaganyako ebirowoozo nti ddala mu Maka abasajja bangi batulugunyizibwa abakyala baabwe kyokka olw'okutya okuswala bangi batya okwogera olwo abakyala ne bongera okubakinako. Obujulizi ku byenjogera mbwesigamiza ku Profesa Badru Kateregga eyavaayo gye buvuddeko n'abuulira ensi nti mukyala wa mukuba era n'alaga n'ebbwa ku mutwe lyeyalumiriza nti omukyala ye yamukuba. Mugamba saakuwa omutwe gwange gwali gutunula bwe guti mugumanya omukadde n'omupya mugulaba guno gwali gutunula bwe guti okwegaana kyangu. Profesa Kateregga ategeeza ensi nti ng'oggyeko omukyala okumukuba azze ne ku by'obugagga bwe omuli n'ennyumba esangibwa Buziga n'ebirala by'ayagala okutwala mu ngeri yeyajja n'akaveera kati ayagala kutwala loole. Abakazi batulimba ne batutimba bbula owulidde bw'ojjula omukwano otamiira n'omalaga muwa ne by'otandikoze ki. Eddoboozi lya Profesa Kateregga likiikirira abasajja bangi abasirise kyokka ng'ewaka ye ebintu tebitambula bulungi olw'abakyala baabwe okubaddako okubatulugunya gy'oli nti be babazaala. Obubonero obw'olwatu obutulugunya abasajja naddala nga tebalina bulungi nsimbi ensangi zino bangi abeefuula ababuulirira babuyisa ku mutimbagano. Sebo kati obusajja obwavu bwebase omusajja omwavu ayagalwa nnyina kino abasajja bangi bakirabanga ekivumu naye tori mukazi ayagala musajja mwavu. Mukama bawe embaga bawe obufumbo musumba lindako omusajja omwavu fire atalina nnyumba fire. Omukazi amazeeko emirembe omukazi taaba mirembe vaawo bakusibyewo. Ensangi zino abantu abasinga okufaayo ennyo eri ekitonde ekikyala n'okufuba okulaba nti eddembe lyabwe terityoboolwa ate omuwaatu ogusigaddewo guli nti abasajja balekebwa emabega mu kulwanirira eddembe lyabwe. Kimu ku binokoddwayo lwaki batulugunyizibwa kyokka ne babulwako obwogerero. Abasajja bangi bakola emikolo ne babeera ne bakyala baabwe naye ekyamazima omukyala ng'asula mu mpale ya jjiini okumala omwaka naye n'atya okulaga abantu nti bannange wendi nnyigirizibwa omukyala asula mu mpale ya jjiini toyina bujja kyogera ng'omusajja. Ebibala ebiva mu kitongole ki Mental Health Uganda nga kino kibudaabuda abantu abalina obukosefu ku bwongo okubuulirira n'okutabaganya ababeera basowaganye n'emirimu emirala biraga nti omwaka oguwedde abasajja 324 baddukira gye kiri ne baloopa abakyala baabwe olw'okubatulugunya nga bano okusinga bali wakati w'emyaka 35 okutuuka ku 5 kuba n'ebitundu 62 ku 100 ekitongole kino kirwana nnyo okulaba nti abafumbo abo tebaawukana kyokka ebitundu 38 ku 10 batuukira okuddukira gye kiri babeera batuuse ku mbeera y'okwagala okwawukana wabula oluvannyuma lw'okwogerezeganya nabo gye bikkira ng'ebitundu 52 ku buli 10 babuuliriddwa ne baddiŋŋana. Muzamiru Kayibo nga y'omu ku babudaabuda abantu mu kitongole kino agamba abasajja bangi mu Maka eyo batudde ku nkato. Ebigambo bino wabula saamanya famire eno saategeera nti naawe bw'oti bw'olowooza olabika ng'omusajja ategeera ebigambo ebyo bigenze bikuba abasajja ne batulugunyizibwa ne yeesanga n'agamba seeyisa bulungi. Abasajja bakuba essimu gye bali oluusi babeera baloopa abakyala baabwe olw'okukwata ku ssimu zaabwe ne batandika okuzitinkula olwekyo ne kibamalako emirembe ate nti abakyala abamu kasita bawezaamu ku ttooke ng'enjogera y'ennaku zino batandika kuyita kulinga mufu yawunya n'ensonga endala. Ani akugambye oyogere n'ono amukugira mu mpisa nti toyina kuyita wano buno omukwano gwesaleko kola bwoti njagala mmanya akawunti yo osansaanya otya alowooza nti ayina ewalala gyagisansaanyirizaako. Mboozi za Muzamiru lwaki abasajja abasinga batya okwogera okutulugunyizibwa kwe bayitamu mu lwatu batya okuweebuula ekitiibwa nti ye oli musajja ki kuba enjogera eyo weeri nnyo oli musajja kyakaaba ne gye yandiraze asangayo ate okunenyezebwa naga nti aggwa ate oli musajja tewandikoze bwotyo oli musajja kyayi ayanjula ebizibu byo byonna ne weemalayo olimu olukazikazi. Ismaili Kajjanga ye ssentebe w'abalungamya b'emikolo ne banna abalala bakola omulimu gwe gumubagamba nti emikolo mingi gye boogerera bwayitawo akabanga ne baagala baddemu okulondoola beesanga nga bannyini gyo baayawukana dda nga bano bakugamba nti twayawula obanga oli akugamba nti noonya mulala era essaawa yonna ogenda kuddamu oyambala engatto okole ki tufune omukyalo omulala oba omulala n'akugamba nti nze nasigala kukuuma kitiibwa kyange nga omusajja. Ate waliwo era n'ensonga endala ey'enkizo nti olwaleero osanga omwami olw'okubanga ensawo ye nafu oba ensimbi taziweza ng'ensonga ez'ekikulu mu bufumbo nga tezikyatuukirizibwa ng'omukyala awo yateekawo natti.
edda omusajja yenna bwe yabanga atuusizza okuwasa amaka mwava gaafubanga nnyo okutegeera amaka g'omuwala gw'ayagala okuwasa wabula ng'ensangi zino ekyo tekikyaliwo n'ensonga endala nnyingi bano kwe basinzidde ne bawa endowooza zaabwe nti omwana yeyeerabira kati omubezi gwanaakola ki gwanatwala edda abakyala abaawasibwanga babanga bavumbule ne basenga abamu baava ku mulamwa abandi badde basenga togenda okumusanga yali mwanzenwa yabuuka noono abuuka n'oli kati oyo anajja atya abulirira omwana owanga agenda okufumbirwa. Omusajja yenna okwevaamu n'abako kwayogera naye ku mbeera y'okutulugunyizibwa kimu ku biyinza okutaasa embeera y'okutereera kyokka nti ekyo singa takikola abeera yolekedde akaseera akazibu naddala okutabuka omutwe oba okufa nga tannatuuka. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Ageesigika.